po jako akawuwo. Ng'eggwanga lyattu Uganda likyagenda mu maaso n'okumeggana n'ekirwadde COVID-19 ekyatuuse ensi okuba ku muggalo we twogerera, gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu bikola butaweera okulaba nga Nawokero ono alinnyibwa ku nfeete. Wabula ekyongera okweraliikiriza gwe muwendo gw'abalwadde ogulinnya buli olukya, kyokka nga n'okusinga kati bano be bagoba b'emmotoka eziyingiza ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga, nga n'ekisinga okutakuza abakugu emitwe kwe kubanga emmotoka zino tezisobola kuwerebwa kubanga ebyamaguzi ebiyingizibwa obulamu kwe butambulira, ekireeseewo okweraliikirira. Twongera ku mulanga gwa minisitule y'ebyobulamu tunaabe creating tosemberera n'ekirala twambale masks. Buli omu aligezaako kwambala masiki kijja kukutaasa ng'omuntu kubanga tomanya ani akiina, tomanya ani takiina. Olunaku olwaleero minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga eyongedde okugumya bannayuganda ng'abagoba b'emmotoka zino bonna abayingira we bagenda okuyisibwa mu mitendera egy'enjawulo mu byobulamu okukakasa nga tebasaasaanya akawuka kano singa baba bazze nako. Ensalo zaffe zisigadde ziyingiza baddereeva nga tubayisa mu mitendera egiriwo kiseera kino. Jacob Shemzi Siminyu ng'ono yayogerera minisitule eno era agamba nti abakulembeze b'amawanga ga East Africa bawanyisiganyiza ebirowoozo okulaba ng'ekizibu ky'abadureva basangibwa n'ekirwadde kino bakinogera eddagala. Baatudde mu lukiiko nga bakozesa enkola empya eya Zoom ne baba nga bongera okutuwabula ku nsonga z'okukwata baddereeva. Buli omu bayogerako essaawa zino. Mu nteekateeka eno poliisi yakolaganira wamu n'eggye lya UPDF okulawuna ensalo z'eggwanga nga n'emyalo egiwerako gigenda kuggalwa. Tukolaganira wamu n'ebitongole ebirala okwongera okulawuna ensalo Uganda yonna nga tuli ne UPDF, Uganda Police ne Immigration. Ebitongole ebyo byalaba emyalo egy'ekimpatiira ku nnyanja Muttanzige nga kuliko emyalo 61 egisaanidde okuggalwawo. Ono era asabye abakazi banneekolera gyange okwesonyiwa abagoba bazirukululana zino eziyingiza ebyamaguzi mu kaseera kano aka COVID-19. Tukubira bannayuganda omulanga naddala bannyinaffe abatera abeetanira okunyumyamuko n'ab'ebiroola abo nti buli we bali baagala bagendeyooko, mbalindeko wabeerawo kyoyagala akuweereze mugamba aweereze ku mobile money. Mu buufu bwe bumu ayogerera ekitongole ky'amakomera Frank Bayina alabudde ab'ebidduka abakozesa essaawa ez'omumatumbi budde mu kiseera kino okusaabaza abantu nga bwe bamaze okubategeera nga nakiddamu wakwatibwa avunaanibwe. Olwaleero nze kuvumirira abo ababodaboda n'abatakisi abasomba abantu kuva ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 n'ekitundu awo nga babajja mu byalo oba ebitundu ebyesuddeko ne babaleeta mu makubo. Ebitongole ebikuumaddembe byategedde kubanga ekyo kyekiseera bwe tubanga tukyusa abasirikale eyo chansi gye mukozesa kusaabaza abasaabaze. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate olwo mujja kubanga mutuleetera ebizibu ate nga tubadde tukoze bulungi ku ssenyiga ono.